tola bandi baba wana kubba ttaka mubbe ttaka ne mulisombera ne muveere kyalo kiramba naye ttaka ly'ekyalo kwenzaalibwa temugenda kulibba. Minisita Nabakooba, Minisita Kiwalabye Male n'abasigadde ensonga njagala namwe mugitegeereko. Ettaka ly'ekyalo kwenva si kimu, byalo bisatu baagala ditwala. Kalungu district yali Masaka, Kakwanzi village mu Kalungu County, Bukulula Sub County, Kakwanzi village kimu, Kantule village bibiri, ne Kamwanga village bisatu mubagala bitwala waliwo nanyini byabyo. Buli yenna azaalibwa Kakwanzi, buli yenna azaalibwa Kantule Kamwanga, yonna gy'oli tandika ottega amatu ewammwe oyinza obutasangawo. Naye nagenzo tunuulira mu meeting gye nabaddemu ejjo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokubiri 2025 nagenzo okulaba nga ebirumira bingi wadde saabyogeddeko naye kubanga babadde bayinza okukuba akakiiko akabatwala embooko. Nagenzo okwetegereza nga ayagala okubba ettaka lino ayagala kuyita mu kakiiko. Chairman Mbaziira bw'obanga si ggwe alimba abantu then waliwo abakulimba bamwegendereza. You will get arrested for good reasons. You will get arrested for good reasons. Olukiiko lwa ttaka abantu babagobaganya abamu balinda ne pressure already balandise dozifuna mu lukiiko lwe lumu mwe muli abakyala abazze mbasomesa PDM, mwe muli abakyala abazze mbabulamu ba kitundu, mwe muli n'abalala abazze basomesa obwegassi. Mu lukiiko lw'ettaka abantu bagenda bagoba ku bibanja mwoleso wa PDM asomesa okulima emmwanyi bagenda zirima ku ttaka ki ng'olwedde bagenda ditwala. Nze nakirabye nga mmwe abaagezezzaako confusing emitwe gy'abantu okusobola okucollectinga signatures z'abantu ku attendance list nga tebamanyi kituufu kye basayiningirako kuba muba kujja nga muli specifically ku ttaka abantu baliganye sayininga ku mpapula zammwe eza attendance. Kati olwakwa mwagala okukozesa attendance list ezo muzitwale ku resolutions ze munaaba muteeka ku mpapula z'ettaka eryo nti ne bano bonna baaliwo mulina okubuzaabuza emisomo mulimu gigattanga 10. Omusomo gw'ettaka Mbaziira gusigale nga gwa ttaka gwokka bwe guti. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Mbaziira chairman nabasanze mugamba abantu bagende bakwate ebyabwe bagende bajje wa chairman. Bwe bave wa chairman bagende simanye waani mbona yabakwata abatwale mbakulu mbade simama mugende buli omwana onye ettaka lyani kwatudde. Kyogamba bwe bazuula nga batudde ku ttaka ly'abantu nga bana. Abantu bana bonna bali mu Kaayana. Lino ettaka temugenda kulibba. Nze ni mwana wa 7 ku myaka gye nnina. Ngenda okuzaalibwa nga mukulu wange wa myaka 18. Lino temugenda ditwala. Mbaziira kyogamba abantu bonna bwe banaazuula nga bali mu ttaka ly'abantu bana. Abantu bana nga kwe kuli n'erya gavumenti erya freehold ne gavumenti nayo wamu bonna bakayanira ttaka. Mbaziira akayanira ettaka oyo yetasobola kukwata kipapula ki n'atuuza meeting kuba nkimanyi bw'aba atandise okugoba ku ttaka lye alina okuba nga yayitaddewo RDC, yayitaddewo Land Protection Unit ku poliisi ey'Erukaya, yayitadda mu Land Area Committee, byonna yabimala dda yabifuna dda emikono yagifuna dda n'ajja ne mu meeting n'empapula ze n'alaga watuufu ye waakayanira waayita. Nze ekyo nno nakirabye nga mmwe abaagala okufuna empapula entuufu kuba buli agenda onnoonya ettaka kwatudde agenda n'empapula ze entuufu. Kati mwagala gino emikono mumalo gifuna mufune n'empapula ziri abantu ze bazze nazo nga nannyini empapula ezo ayina n'omukono ku lupapula luno mumanye ekituufu kye mwagala okubba. Nammwe muyinza okuba mukitankana. Chairman Mbaziira oba sigwa olimba abantu waliwo abali mu kulimba. Akayanira ettaka ajja n'empapula ze n'alaga ettaka lye we liyita abatudde mu ttaka eryo ne batandika okutuula naye mu meeting. Era balina osooka okuwa omukisa ogw'osasula obusuulu oba okwegula. Lino ettaka abaagala okulibba nabo balabika bali naive. Balabika bagezaako kugoba bugagga ku speed tebali nnyo serious wadde batandiikiriza. So chairman Mbaziira n'akakiiko ko
mubeere beegendereza ku ttaka awo. Mubeere beegendereza ku ttaka awo. Munnyonnyola abantu ebintu ebigatta. Munnyonnyola abantu ebintu ebigatta. Akayanira ettaka ajje ku kitundu, ajje mu miitingi, asisinkane ab'ekyalo, ajje n'obwannannyini bwe. Era abulekeko zikopi. Tugende Masaka, tukebere obwannannyini, tugende Entebbe, tuverifyinga obwannannyini. Awo tubeere nga tusobola okutuula naye, tugende mu mateeka nga bwe gagamba, kukkaanya, kwegula, kusalako, byonna. Naye nga si bye byabbira mu pango mbazira byolimu ebyo. Mubeere bulungi. Naye abeeka kwanzi mwebereremu.